Kale, mbalamusizaako mwebale nnyo kwanga mutugoberera nsubira muli bulungi. Kino katutwalenga tugenda kikozesanga kadde ka kunyumyamu. Waliwo information gye nafunye okuva ku muntu omusigera mu disclosing amannya ge. Nja kwogerako erya bbaawe n'erya mulamu we. Ojja kuteekako obubaka bwo mu comment section tutegeere kuba ani mukyamu and kigenda kukolebwa kitya okulabika nti tusolovinga ensonga eno oba gisolovinga. Yangambe Emma yogerako n'abantu baffe batuuku magezi ku kyatuuseewo. Waliwo omukyala amanya kakalike. Omukyala oyo nga sema ntuuka ku mukyala subscribe ku Trust Media Uganda ne Waswa Emma YouTube channel webali nnyo kwanga otugoberera ate osanga ku Facebook Waswa Emmanuel pages gendo like zonna like nga page naddala eyo bengo ngoberera tubenga tuliziganya ne ku TikTok wendi ati Waswa Emma ye kakati omukyala ono yafumbirwa omusajja gwe bayita Mark alina mutowe ye Peter. This is a real story. Mbamanyi but nagirese naye amagezi gemugeno tuwa mujja kuba mukopinga wansi ajja kuba soma messages ezo mu comment section era nange njja kuba mbaddamu mpola mpola. Mark omukyala yafumbirwa Mark alina mutowe ye Peter. Bano munange omukyala nga omanyi muna ebintu byensi saagala kumubula ekiki kati awo simanyi ku mukyala n'omulenzi omuto ani yaperereza ani kuba ono Peter muto wa Mark kati kitegeeza abeera mulamu ono omukyala amasiki myself ani yaperereza ani ku bonna owekitegeera. So ne balinga okuba nga bakola obwenzi mu mpolampola nga mulamu yebaka ne mulamu we era babadde bakukuta. At the end of it all twageze okumaliriza ng'omukyala ali lubuto naye ng'olubuto lwa Peter muto wa Mark eyandibadde nga mulamu we briefly. Omukyala agenda ku WhatsApp ye nga balenga okwogeraganyamu. Of course omuntu yenna ofuna olubuto otyamu oba ofunamu ekyekango n'ebirala ebiringa ebyo bihappeninga. Atandika okutypingira message azisindikira Peter amugamba Peter munnange no badde okimanyi nti ndi lubuto naye kati simanyi nakumanya muganda we bw'anaakimanya kamessage naka screenshot kabe kati nnyo wano yamugamba I'm pregnant. Peter n'atyamu n'amugamba oh really not like that. Kakitereze bulungi nnyo. Omukyala yasindika message nga tamanyi nti message egenda ku simu ya bba Mark nga nsindikira Peter ayagala okumutegeeza nti Peter mulamu we nti ndi lubuto naye tugenda kukola tutya. Kati aba omukyala bw'asindika message negenda kulongo namba ya bba nfo kyogenda kujja mulamu we yamugamba nti I am pregnant. Peter n'asanyuka nnyo kubanga ali agala mwana n'amugamba oh really I'm so happy I have been wanting to be a dad for a while. Kimbali njagala nnyo okubeera taata okumala ebbanga eddene. Omukyala kyava agamba kati omukyala asigala continuing nga tamanyi nti anyumya na bba yaloza anyumya na Peter muto wa bbaawe. Omukyala agamba yeah I'm very scared how I'm going to tell my husband Peter. Please advise me on what to do. Nti ndi mweraliikirivu simanyi bwe ngenda agamba bba wange Mark baako kyokola ki kyonziramu. Munange omusajja amudda message wansi amugamba what if this is Mark your husband. Namugamba you slept with my brother. Yamugamba kimu watya bw'obanga gw'onyumya naye kati ye Mark mukazi gwe weebaka ne muto wange okitegedde awo embirigo we yavudde. Owulira Mark n'atabukira Peter bubi nnyo. Omukyala agamba ensi emusobedde obuto lwalina lwa Peter muto wa Mark yeebuuza lukyemu akola atya. Famire y'abali ba Mark ne Peter ekyankalanye oluganda lukoze eki luweddewo. Weeteke ebigere by'omukyalo ono